Abantu bangi mbadde mumbuuza omugaso gw'akantu kano kakola mugaso ki ku ffeesi. Mubadde nga mulaba oluusi ng'akakozesa nina vidiyo gye nakola n'akakozesa ne mubuuza nnyo. So kati olunaku lwali ngenda kuba nga mbabuulira omugaso gwa kano akantu ku ffeesi yo era gw'akaagala oyinza kafuna otya. Naye nga kano ngenda kwogerako mu maaso kaawo katono kansooke ate mbeeko naawe gwe nnyamba biko nga sinnayogerako kano. Njagala omuntu nga olina ffeesi nga erimu oba tuyite ffeesi ngeri raafu nga maybe ogikwatako bw'oti ng'otuufu owulira ng'atakutte ku ffeesi oba ng'akutte oba ku kisenge kikalabula. Kaakati gwe mukwano tula ku vidiyo eno tugenda tweyambisa kirovuzi zino okuba nga munnange tuteereza ffeesi yaffe ebeere ng'eri smooth ate era n'okubeera nga ffeesi yaffe erabika nga skin ekulowinga ng'erabika bulungi. Kaakati naawe alina obusunde obutini. Obusunde obutini bubeera mu ffeesi, bubeera mu nkwawa, bubiri mu bulago oba ku kitundu kyonna eky'omubiri gwe ng'olinako obusunde obutini. Naawe tuula ku vidiyo eno wabula gimpeere like ate esobole okuba nga etuuka ku bantu bangi nnyo. Tugenda kusooka tweyambise kirovuzi bifo nga sinnakusomesa ku kano. Kirovuzi zino nze ze bayita kirovuzi olw'okuba nti eno channel y'abantu bakyeyo. Kirovuzi zino buli omu ozirina, buli omu ozirina mu nnyumba yo w'okolera awo. Njagala okwata kirovuzi zino ozifumbe, gw'asobola okuzifumba. Gw'atasobola kuzifumba naawe ngenda kukulagirira era naawe okyasobola okuzeeyambisa. Kati gw'agenda ozifumba kwata kirovuzi zino zoozeeko. Bw'omala okuzoozaako ziteeke mu kasefiki, teekamu amazzi. Amazzi ago then otokose kirovuzi zino eddakiika nga 10-15. Bw'olaba ng'amazzi gafuuse brown then oziggyeko oziteeke wabbali ziwole. Osobola okufuka amazzi gano mu kacupa, osobola okuteeka amazzi gano mu kintu kyonna w'osobola ogakuumira. Kaakati naawe atasobola kuzifumba nga gw'ogamba sobola kuzifumba eza bakama bange babeerawo, kwata kirovuzi zino ozikwate oziteeke mu kacupa oba mu kintu kyonna w'osobola okikuumira. Ziteekemu amazzi amabisi. Kati gw'atagenda zifumba ogenda kuzirindamu ennaku 3. Ziteeke mu mazzi ofune w'oziteeka ozirindemu 3 days. 3 days ezo bwe zituuka osobola okuzirekamu mu mazzi omwo oba osobola okukeneneramu amazzi zino kirovuzi n'ozigyamu n'olekamu amazzi gokka. Kati tutuuka ku nkozesa yaazo. Bwe yabifumbye osobola okutandikirawo bbikozesa kasita biwola, tandikirawo bbikozesa. Bw'atazifumbye ng'osadde mu mazzi mabisi birindemu ennaku 3. Kati w'omala okufuna supu oyo oba amazzi gaago bulungi nnyo ogenda kufunayo kapamba. Funayo kapamba oba akagoye akaliso nga kaweweera. Akagoye ako oba kapamba ko kannyike mu mazzi gano aga kirovuzi. Tandika okuba ng'oyisa mu ffeesi yo bulungi. Yisa mu ffeesi yo otwale eddakiika zo nga 10 ng'oyisa mu ffeesi. Omale obirekemu. Kyandibadde kirungi nnyo n'obikola ng'ogenda kwebaka n'obisuzaamu amazzi ago n'ogasuzaamu mu ffeesi then ku makya n'okeera n'onaaba ffeesi yo n'oteekako ebizigo byo. Osobola okukozesa amazzi ga kirovuzi gano eno mpaka gwe wolaba nga sitiini yo eya ffeesi etuuse w'ogyetaagira. Kati gw'alina obusunde naawe era kola ekintu kye kimu. Yiika kapambako oba akagoyeko mu mazzi ga kirovuzi tandika okuyisa ewali akasunde. Yisaawo oyiseewo. Buli lunaku kubeera ng'oyisaawo wali akasunde ako. Ekinene ennyo mu wiiki emu ojja kuba ng'akasunde ako kavuddewo. So gwe wenna alina obusunde obutono bweyambise oba wiiki emu oba wiiki 2 gye sigala ng'okozesa kirovuzi zino zigenda kuyamba ku busunde obwo. Ogenda kulaba nga buvaawo. Naawe alina sitiini ngeri raafu erabika bulungi, oyagala sitiini erabike bulungi naddala ffeesi, kola enkozesa eyo gye bw'okozesa. Kati bw'owa ffeesi nga tolina busunde osobola just okukozesa ekiro ng'ogenda kwebaka n'obisuzaamu then in the morning n'oluba ng'obinaabamu. Kati gw'alina obusunde osobola okuyisaawo
n'omala n'ozirikawo kuba pulojekiti zino teziwunya abantu ziwunya bubi nnyo nnyo. Gy'osobola okuyita omwali akasinde n'okuutawo tonaabawo n'olekawo ate mpaka gy'onoona bwe bakubuddeko oba okunaaba kati gwe ateeka mu feesi kubanga feesi eno bina poliisi oba tetaddeemu kati gezina ebintu birabikamu so bikozesa kiro beerinda mondi onabe mu feesi yo oteekeko ekizigo kyo ogenda kulaba nga gy'onookuna okozesa ebintu bino feesi yo egenda kulabika bulungi. Okay, kaakati pulojekiti envuddeyo ababadde bambuuza enkozesa y'akantu kano era kakola mugaso ki? Kano akantu bakayita turmeric tonic oba turmeric toner. Kayambako okuggyamu ge alina dark spots erina dark spots gula akantu kano oyinza okuba walumwako embalabe oba gw'osoma embalabe ne ziterekamu ebiddugavu oyinza okuba nga tolina mbalabe naye nga feesi yo yakwata nga weefunira siwe wali olinga omuddugavu ate nga tewali muddugavu nga feesi yo yafuma oluganda olutuufu bakuyita kufuma. Kano eno katamaric toner kagenda kuyambako okuddamu okutereeza feesi yo kati gwe atasobola kafuna era nawe nja kuyigiriza engeri gy'ogenda okozesa tamaric kuba kano bakakola mu tamaric byebyenyumizaali kati nja kuyigiriza bwe bakakola okeekolere naye nze kano saakeekolera nakagula naye ate nga waliwo engeri gyetusobola era okozesaamu ebyenyumizaali netutereeza feesi yaffe kati kano oba akafunye I think w'ogenda mu abakola shopping online shopping bona ogenda ku shein n'oteekamu tamaric toner bajja kakuleetera kubanga muno buli wonna ne wano Uganda bwe buli bw'oba ng'ogenze mu bifo bye batunda ebizigo by'omukuumi ebiki ne bagamba nti njagala tamaric toner ojja kumufuna kati gwali mu kiyumba ng'okola online bw'ogenda ku shein oteekamu tamaric toner okagule kagenda kuyambako kati enkozesa yaako kajja nga kalika kano eno mutereka kano akante kuboosi bw'omala okakozesa n'okatereka muno oba kagenda kalikyaako kati bw'oba ogenda kukakozesa akantu kano nze bayiti naawe nyinza okuba nga mulamuuka ebizigo mu maaso naye bw'oba ogenda okukakozesa tekalina ekitooka ku sitiini yo bw'omala okunaba mu feesi yo bulungi n'okateekamu bw'oba ogira n'okanyigamu wano waggulu okulaba nga kayingiza oyiro ono oyiro n'ayingira mu kantu kano omulabi kakati n'oteekako ettonde oyinza okozesa amatonde abiri ekitooni oteekeko nze nkozesa amatonde abiri ebitayi kakati bw'omaliriza ogenda kuba ng'omasaaginga mu feesi yo bw'olaba wasinze okuba nti wakozi waliwo bakasiteezo oba byekiddugavu ng'olaba oba byewabbigavu ewaataaga feesi zimanyi okukwata abantu wano kuba nti bayiro n'oba weesiga bizigo abantu wano olina okumasaagingawo nnyo oba olina okumasaagingawo nnyo bayiro wano bakirekwaka kirangi lwaki n'obeera nga feesi yo omasaagingamu bulungi kaoyoka gwe atasobola ng'ogamba nti nze mukiyumba mungi tusobola munnange kola online ngenda kusomesa engeri gy'ogenda okuba nga weekolera mu tamaric oba ng'akuyambako kubanga mu biyumba we mukolera tamaric abeeramu abo abantu abawala bwe babeera n'ebintu bino munnange naye ate tuwa mu Uganda olwawo okusanga ebintu nga tubyekuumisa naye bo babigira ne babeera nabo buli kyolaba bafiire by'omuwalabu ddagala nate nga likolako buli kimu bw'oba olaba feesi we yakwata beera nga oyisaawo akantu kano bulungi kaakati nkugambye nti osooka n'onaaba mu feesi yo n'olyoka okeyisaamu mu feesi yo kiyinza okuba sinaba feesi yange egiraba bulungi naye kalinyangi
kannyambike nnyo ddala okuva lwe nakagula enjawulo nnene nnyo lwakuba nti sirina layiti ekitala kyange kyayononeka so nkozesa layiti ya simu naye era ogiraba nti feesi yange erabika bulungi wadde sirina layiti ya mulembe kano kannyambye nnyo kaneeno kanayekitoona so omuntu yenna alyambuza omugaso gwako gwegwo sooka onabe mu feesi bw'omala okunaabamu beebiisaamu kano kati woba ogenda ku mulimu era osobola okukakozesaamu n'emasaginga bulungi feesi yo yeekozaako ensiizezese bw'oba nga kiro ogenda kweraba era gw'olunaba mu feesi yo kateekemu kaneeno kamala ekitoona okamasagire bulungi mu feesi yo toteekako kizigobeera kagenda kuyamba kana agenda okuggwamu kati ntekakano naakakakozesa kibbanga kunate no nga mwana kutunde sekakozesa buli lunaku naye olaba nga kankoledde so mukwano bwotyo bw'oba ogezaako gwasobola okafuna akafune gwatasobola kukafuna ngenda kulagirira mu vidiyo nja kukolayo vidiyo mu nnaku zino zennyini zetulimu nkulagira ebitya byosobola okwekolera tamaleki toonono n'omwekolera ewaka wooli ngenda kuba nga nkulagirira andowooza kyekyabalungi gwe wenna abadde ayagala okubanga feesi yo ebeera kuno kuba obuzibu eyandise feesi yo okubeera nga munnange egulowinga erabika bulungi baza ne kano kayambako era kusikirira okubanga okulowinga kayambako kuba kakola byonna so kayambako sikirira okubeera nga egulowinga ezeeno n'okuba nga kakuggyamu ddaaka sitokisi eyo ebiddugavu wayalumwa ku mbalabe nga mukwano zakuyisa bubi mulimu omuntu gw'osanga nga feesi ye nayinene ebiddugavu bya mbalabe nga ina mu nkovu z'embalabe kale teekwata bw'oba tosobola kafuna ngenda kukulagirira butya bw'onaasobola okwekolera kagenda kuyamba ndowooza kyekyo namwe ab'obusundo nakozeeko ab'obusundo nali nabakolera vidiyo emabega naye twali tugenda kozesa sida viniga mwagiraba vidiyo eyo twali tulina etabulamu sida viniga tekwaliko profiti kati mulimu omwana ali mukyuma nga ne sida viniga tobumanyi bwafaanana ate sida viniga waliko bingi tina apo sida viniga tina apo sida viniga tina ebika ebyenjawulo so nga biyinza okukozesebwalira okuba nti obufuna then bwatusobola kubifuna ngenda kubanga mukwano nkusaba kozesa kibazi obusundo abalaba vidiyo ezo nabalagirira mwagiraba era abagezaako kyemmanyi nti byabakolera kati bw'ataagiraba nga gwe mundu gw'ogusooka okulaba vidiyo y'obusundo kozesa kilobuzi nga bwe ntukulagirira olinayo munno gw'omanyi alina obusundo gemuweereza olinayo munno gw'omanyi ng'alina feesi mukisi etegereketerezaako feesi ekaluba ekwata mu feesibooti n'obanga akutte oba kukugire nga nawe oyisako bwoti engalo nga towulira nti okutte ku feesi muliza kati naye muweereze vidiyo eno ebeere nga emuyambako obeerabya nti eddagala lijja oba ebintu mbikulagira naye bw'oba oliawo giwonya ebintu bingi bye mbakyogeddeeko so bw'olaba nga next time ate era nkoze vidiyo era nga njogera ku kirobizi tegeeza temma ngenda kusomesa ku kintu kirala ziro kirobizi ennungi kunviiri kirobizi ennungi so nja kuba nga nyongera okubasomesa mpolampola musibe bulungi bagiya bange mubadde balabi balungi abalayikinze abakomentinze mbadde twatandikidde nga weekuumiddeko mukwano weerale nnyo weebalire ddala mukama abantu abalire nnyo era abankomire nnyo tusinkane mu vidiyo zeziddako babayi